Alright, kulisayo mu break gamba nti nefumbiro netandika saa mukagera emisana nembera nga ligendera paka saa musanvu gwe twegattako ne gamba nti no program ntugisuminga live tekamu Data TV Uganda oberenga olabira ku simu yo ate ne program za Data TV zona ziraga buterefu ku mikutu gyaffe egya social media. Gamba nti no mu kitundu kino ngenda kubanga nkuteekerateekera Frittata naye ng'ekikulu tufumba ne spinach nga bwe tulabye mu kitundu ekisoose. Naye nga Frittata ekyokulya kino njagala ngo kimanya nti no kisobola okufuluma nga kirimu ennyama, osobola okukifumbiramu enkoko, osobola okukifumbiramu vegetables ate ne cheese. Naye enfumbe yayo njagadde nkolage ekintu ky'osobola ddala okubeera nga okifuna. Gwe ali ewalako abantu sobola kubeera nga ofuna spinach, njagala nga okozesa leaf vegetable eza dodo. Dodo ajja kukola bulungi olwokuba nti no agonda bulungi saako n'ebbuga. Wabula nakati sukuma wiki ne leaf vegetables ezikaluba zijja kuba nzibu okubeera nga okola Frittata eno. Ate ne gamba nti no vegetables endala z'obeera oyagadde okubeera nga okozesa nga Irish potatoes, nga ensujju, wena kubeera nga osooka ozitokosaako. Ngenda kuba nga nkozesa spinach, ngenda kukozesa chubed carrots, ngenda kukozesa diced capsicum, ate ne diced onions, ate mbeere nga nkozesa n'amagi, ngenda kukozesa omunnyo, ate mbeere nga nkola ekyokulya kino nga bw'ogenda okulaba saakati n'okujjulira ekyokulya kiri kye tukoze eky'ennyama erimu leaf vegetables ate era n'okulya ebikwatagana ku spinach. Katubirabe nga tukyagenda mu maaso n'ekitundu kino okulaga enfumba enjawulo ya Frittata ate nga nkozesa spinach. Njagala mbeera ate nga nkutwalako mu katundu kano katono nnyo. Njagala okutegeeza nti no spinach is a superfood era nga gamba nti n'ebikola bino ebya dark green oba ebikola bino ebya kiragala ddala birungi nnyo era bya mugaso nnyo eri skin zaffe era nga birungi nnyo n'okubeera nga bigumya bulungi amagumba era nga mulimu ekirungo ekya iron saako ne vitamins ez'enjawulo era ne minerals. Mu kijjo kino kyenkufumbira ekya beef and spinach stir fry njagala okutegeeza nti no okifumba nga okozesa spinach ebikola bino era nga spinach ono tujja kuba ntumuteekamu mu maaso awo ng'ekijjo kino obanga ennyama eno eyidde bulungi. Njagala okubeera nga nkutwalako mu ggwanga erya Nigeria katono nnyo nga kugamba nti no mu nsi eno eya Nigeria balina ekijjulo kyennyininyini ekyagala okufaanana kino kyekkolera olunaku olwaleero era ng'ekijjulo kino bakiyita efolilo. Efolilo ekijjulo kino bakikola nga bakozesa ebikola bino ebya spinach era nga gamba nti no erinnya lino efolilo liviira ddala mu lulimi olw'abannaffe olw'aba Yoruba lirimu ku ggwanga eri mu Nigeria eyo era nga mwe muva ekigambo kino ekitegeeza spinach afumbiddwa nga enva, nga mulimu enva ez'ennyama, nga mulimu saako n'ebyennyanja ate n'ebirungo ebirala. Gwanatambula ogenda mu nsi ya Nigeria kugamba nti no bannaffe bano abayorubo yemu ku ggwanga eddene mu nsi eno era nga be baavumbula ekijjulo kino ekiyitibwa efolilo era nga gamba nti no mu restaurant zaabwe nnyingi nnyo bafumbira ddala enva zino nabeera nga bagabula ekijjulo kino n'omuceere ogwa jollof rice nagubalako wano ku puroguramu zaffe ezaayita ate era n'emmere endala nga omuli enshima saako ate era ne fufu. Nkugamba nti no spinach ayogerwako mu bitabo by'okufumba ng'omu ku leaf vegetables eziruddewo ddala mu nsi eno nga ziriibwa era nga bannaffe abamu batugamba amanyi ebyafaayo by'okufumba nti kiteeberezebwa okubeera nga spinach ono yatandikira mu nsi gye tuyita eya Iran mu Middle East n'abeera nga ajja mu India ate olwo n'abeera nga asaasaana mu nsi eya China eyo mu Asia era nga kimanyiddwa nnyo nti no spinach asinga okutundibwa asinga okulabika mu butale mu nsi eno asingira ddala kubeera nga ava mu nsi eya China be basinga okubeera nga bafulumya tons ennyingi oba okulima tons ennyingi eza spinach atundibwa mu nsi yonna. Wano mu Uganda spinach gwe twalyanga yalinga asinga kubeera nga ava India naye kati ensangi zino Abannayuganda bangi balina farms nnyingi ezirima omuddo guno ogwa spinach ne gubeera nga gutundibwa mu butale nga e Nakasero, mu butale nga ku Kaleerwe, Ekibuye, Jinja Central Market nalabayo spinach ono nga mungi, e Masaka spinach gyali, Embala n'ebitundu ebirala ebya Uganda era nga kugamba nti naawe wennyini wakaawo mu poti zo awo osobola ddala okubeera nga olima spinach ono. Ekijjulo kyo kyenkuleetedde ekya spinach Frittata
ate kyo nkugamba nti nno frittata kigambo kya Yitale era nga mu Yitale ekigambo frigel kyekitegeeza frittata era nga frigel wava ekigambo kino frittata frigel kitegeeza to fry oba okusiika nga mwe mwava ekigambo ate ekya frittata. Negamba nti ekigambo kino ekya frittata ekirungo ekikulu ge magi wabula nga frittata osobola okumukola nga alimu enkoko, osobola okumukola nga alimu ennyama, naye ng'ate era osobola ddala okumukola nga alimu spinach. Era ono gwenkoze spinach frittata newankubadde nga mulimu carrots, mulimu obutungulu, mulimu capsicum ate era n'omunnyo saako n'ebirungo byosobola okubeera nga ofuna nga white pepper saako ate era ne paprika n'ebirala bingi nnyo byosobola okubeera nga okozesa mu frittata. Kugamba nti nno ekyokulya kino ekya frittata kimazeewo centuries and centuries nga bannaffe Abayitale bakirya, naye nga bannaffe Abamerica baagala nnyo ekyokulya kino era bakirya nga main meal ku lunch, bakirya ku breakfast ate nga abamu nawano osobola ddala okubeera nga ekijjulo kino kigabula n'obeera nga ate era okipaakinga eri omwana wo agenda ku ssomero, kijja kuba kirungi nnyo kubanga frittata ono ne bw'obeera nga omugabudde ng'awoze asobola ddala okubeera nga mulungi ate nga era nkugamba nti bannaffe Abayitale balya frittata nga bw'olaba pizza zino bwe tuzirya wano era nga nze ebbanga limaze nga ndya frittata ono ndaba nti nno asingira ddala pizza okuwooma. Ate jjukira nti n'enjawulo eri wakati wa pizza ne frittata. Pizza tugikozesa eŋŋano nnyingi nnyo ate frittata taliimu ŋŋano wabula alimu amagi ate era n'ebintu bino vegetables ennyangu ennyo okufuna. Kangene maaso mbere nga nkufumbira naye nga gamba nti nebingi ebikwatagana ku dish eyo gye nkunyonyodde enfumbiremu spinach ey'abannaffe Abanigeria gw'ayagala okubeera nga oyita mu bitabo eby'okufumba obeere ng'oyongera okubeera ng'ogimanya. Noonya ku kitabo eky'omufumbi omu gwe tuyita Chef Laura's Kitchen. Ekitabo kino ekya Chef Laura's Kitchen mu alistock wano mu Uganda mwekiri ate era negamba nti no gwe agobera social media platforms ojja kunoonya ku chef ono nga yeeyita Chef Laura's kuwa details nyingi n'ezikwatagana ku nfumba ey'Abanigeria. Nga ntandika okusalaasala mbere nga nteekateeka ekyokulya kino ekya frittata ntandise ne vegetable eya capsicum. Kikamu yali kino ekya kiragala beera nga ofuna kiri fresh era kyoze bulungi ate olwobeere nga okisalaasala ebiwanvuyirivu nze byentera okuyita shreds oba stripes wabula nkugamba nti nno ate bwe mala obisala ebiwanvuyirivu ate olw'embeera nga nziramu obukiikakiika n'embeera nga nfuna obubokisi obutonotono bw'oyinza okuyita cubes oba dices. Obutungulu nabwo nga bulijjo mbeera nga mbusalako ku mabbali n'embeera nga mbususaako ekikuta eky'okungulu ate era akatungulu neeyambisa akamba akasala obulungi n'embeera nako nga nkasala obuwanvuyirivu ate bwe mala n'enkaddamu obukiikakiika nga nfuna dices wabula nga ate era tekigaana okubeera nga obutungulu nabwo nga obasaako ne vegetables zonna nga ozisala mu shapes endala z'obeera oyagadde okubeera ng'okozesa. Mu ngeri y'emu carrots nziwaatako bulungi wabula ng'obeera ne carrot peeler bw'oba togiyina kozesa akamba akatonotono mu ffumbiro lyo ka vegetable peeler okubeera ng'owaata carrot eno wabula nga nze olwaleero mbadde n'akamba akandi okumpi aka chef's knife oba chopper ngikozeseza mpolampola n'embeera nga mpaata carrot eno. Kugamba nti naye ate okuwaata carrot si kirungi nnyo olw'okuba nti nno ebiriisa bingi bigendera kungulu kale osobola okubeera nga ogisalira ddala nga togiwaase wabula nga ngisaze nayo slices ate n'embeera nga ngiddamu obutonotono nga bwe mbwagala. Ono spinach mwozeeko bulungi ate obeere nga naye omusalaasala obuntu obutono ddala nga weeyambisa akambe akasala obulungi olwo nno obeere nga naye weteekera dde obeera nga okola frittata eno.
kyenkola oluvannyuma okubeera nga nsaza edayise za carrots neza capsicum saako n'obutungulu ate era nembeera nga nsala thin slices eza leaf vegetable spinach yes ngenda kubeera nga njasa amagi gano nga kubiremu omunnyo ate mbeere nga nteekamu spinach ono njagala weetegeeze nyo kyengenda okuba nga nkola amagi gange gano gamba nti nobeera nga ogasiimulako bulungi okuvaako obuntuntu obutakataka n'obukyafu obugira ku magi guno ku shells kungulu ate olwofune akabawel oba akaswani akalimu akanya akatonotono obeere ng'oyasa amagi gano wabula wewala okubeera nga shells oba bino ebikuta by'amagi nga tebyatika bubi okubeera nga bigwa mu magi gano zaako okubeera ng'oteekamu omunnyo ne pepper white pepper wanga omulina n'ebirungo ebirala nga aromat obanga obirina mu ffumbiro lyo bw'atanaba kubeera ng'okozesa ebirungo bino nga aromat saako white pepper ng'okyakozesa obunzaali ewakaawo kugamba nti si osobola okufumba kyekimu era teekamu obunzaali bw'otera okukozesa obeere ng'okubiramu n'amagi olwo nno amagi gano gakube bulungi obanga omaze okugakuba ng'agenda okugasiika ag'okulya ate olwo obeera ng'ofuna spinach gw'osalisaze obulungi obeere ng'omuyiwamu omukubiremu wabula ng'ate ebikoola nga ebya sukuma wiiki saako n'ebikoola nga ebya nakati bijja kuba bikaluba mu frittata ono ngenze ku hotline era nembeera nga nfuna frying pan eno nno ngiwa ku kabutto nenteeka ku muliro omutonotono nembeera nga butto nteekako ng'agenda okusiika eggi nzizaako okubeera nga njiwamu ingredients zange zonna ezibadde kubaddeko obutungulu kubaddeko carrot saako ne green pepper byensaze ebitonotono nembeera nga ntandika okusiika wabula nga nyenyanyenyamu ku paani eno gwatalina busobozi bunyenya atalina busobozi obeera ng'ofumbira ku paani ojja kukozesa essefuliya entonotono ewakaawo naye nga tugezaako okubeera nga tunyigiriza naye ng'ekituufu ekya frittata yandibadde frying pan ate nga esobola okugenda mu oven mbuusabuusa vegetables zino mpolampola nenzisiika okutuukira ddala nga zigonze nga ziri soft ate nga zirimu omunnyo ntaddemu omunnyo ate era ne ka aromat bwekaba weekali ne ka white pepper bwekaba weekali naawe akozesa obunzaali naawe akozesa kaloyiko naawe akozesa ekirungo kyonna ewakaawo kyenjagala kwe kubeera nga vegetables zino zentaddemu muno zensiika ne butto nga zirina testi era nga ziwooma kyenzawo kwe kubeera nga njiwako amagi gano agalimu spinach ngambye naawe akozeseza doodo oba ebbogo ojja kukola kyekimu nembeera nga ngayiwako nga neegendereza ate nembeera nga nfuba okulaba nga bikazi vegetables zonna zensosa okubeera nga nteeka ku paani era neyambisa fooko okubeera nti ngaziyagaziya tambuza spinach ono n'amagi nebeera nga bikka bulungi tuwerabira nti nomuliro gwina kubanga mutono ate nga ne butto abadde amala bulungi ku paani wansi olwo nno biremu okusirira byenfumba era kino nembeera nga nsikira ddala mpolampola okutuusiza ddala ng'ekijjulo kino obanga kikutte bulungi ku paani era nga ne ku mabbali eringa eyagala okubeera nga eritaninga crispe obanga ku mabbali kuno amagi gye gasembera nga galinga agatandise okumyuka okujja awo kyenzaako kwe kubeera nga ate nsitula paani eno nembeera nga ngitwala mu oven eno yamasanyalaze eri mu digrees 180 celsius wabula nga ate oven eno ngenda kuba nga nfumbira ddala okumala eddakiika nga 2 nkugamba gwe atalina oven eno yamasanyalaze nti ojja kubeera nga ate kyokola kwe kubeera nga waggulu osigaza busigazi ng'ofumbira gy'obadde ofumbira ku paani katugambe ofumbira ku sigiri ate waggulu nobeera ng'obikkako akabaati nobeera ng'oyiwako evvu eryokya obulungi oba omuliro ogw'amanda ogwokya obulungi nobeera nga frittata eno ogifumbira ku sigiri naye nga mu nkola eya Italian tujja kubeera nga ate tufumbira mu oven olwo no tujja ebeere nga emyuse bulungi ate ng'erabika bulungi
Whoa. See now? Ebyokulya ebyondoozo birabe bulungi tufumbye ne spinach mu nnyama saako ate era ne ku kyokulya kino ekya frittata. Ng'ekyokulya kino kikola ku breakfast, kikola ku lunch, kikola ku dinner, ate ng'osobola n'okupaakingira omwana n'obeera nga omupaakingira ekyokulya kyonna akitwala ku ssomero. Frittata eno osobola ogigabula nga enyogoga terina buzibu, osobola ogirya nga ennyoga, osobola ogirya nga ogibugumiza microwave, osobola ogirya nga wakamala okubeera nga ogijja mu oven. Negamba nti no gwe atalina oven eno y'amasannyalaze osobola okubeera nga bw'okiteeka bw'oti ku sigiri dish eyo n'obeera nga obikkako olusaniya ate waggulu n'obeera nga nayo odiwayo amanda agookya obulungi n'ebeera nga ejja wansi ne waggulu ate n'ogisala era nga bwe tulabye. Njagala okubeera nga gamba nti no puroguramu eno naatera okubeera nga njimaliza nze Chef Michael. Negamba nti no gwe alina wenayagala lessons ez'okufumba yita ku namba ya WhatsApp mbeere nga nkuwa lessons ez'okufumba. Ate negamba nti no nawe ayagala okubeera nga nfumbira ku mukolo gwo fumbira wano ku Twins Gardens e Lubowa. Of course wale efumbiro lyange lyenfumbiramu kulaba nange bonna abembadde nabo Shafik, Super Ladies, Julie Nanteza Sako ate ne Shaun Mirembe ne kuladeta tiimu yonna efumbiro. Njaga okubeera nga nkusibira wano negamba nti no weekuume. Bye bye.